mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Essaala Biikira Maaliya gy'ateesa mmula, Ayi Mariya kabaka wange mmange, nze neeyanjulira gy'oli nga sirina kyendekayo, ate nkusingira omusingo gw'okwagala kwange, kusingira leero amaaso gange, amatu gange, akamwa kange, omwoyo gwange, nange nkwesingira nze n'omulamba. Ayi mmange omulungi, olaba neerimbise ku ggwe, naawe nkuuma, nzibiranga omuddu wo ow'okubo. Mbalamusaako nnyo baana battu mu linnya lya Mukama waffe era mulokozi waffe Yesu Kristo. Munyenye yaffe eya wiiki eno, ggwe omutuufu. Ggwe omutuufu ye munyenye yaffe eya wiiki eno. Mikwano gyange, mu buli muntu yenna munda mulimu omuntu oyo yennyini omutuufu Katonda gwe yayagala abeere. Omuntu oyo ow'ebbeeyi, ow'amaanyi, omugezi, ow'obuvunaanyizibwa, omukkakkamu, ow'ekisa, omulamu, ayagala Katonda era eyeesiimisa. Omuwandiisi wa Zabbuli 139 olunyiriri 14 kyava agamba nti Mukama nkutendereza kuba nakolebwa mu ngeri etiisa era eyeewuunyisa. I praise you, Lord, for I am fearfully and wonderfully made. I praise you, Lord, for I am fearfully and wonderfully made. The word fearfully in its original language means in awe, reverence, honor, respect. Nti Katonda ng'amaze okukutonda yadda wabbali n'akuba n'obulati n'agamba nti yes, lengera photocopy yange. Era tayina gwe yamala gatonda, yakutonda kumaliddeko ebirowoozo bye byonna. Mu bbaluwa Pawulo omutwe gye yawandikira ab'Efeso oba Ephesians chapter 2, ab'Efeso omutwe ogwokubiri, kyava tuyita masterpiece. We are masterpieces. Mu bufunze Katonda mumativu ne kye yatonda Ggwe. Mumativu ne Ggwe, the you. Kituufu nga tuli mu nsi yattu eno, tutaagulwa, tugwa, tukola ensobi nnyingi, tuyingira emize egy'enjawulo, bannaffe batusobya, oluusi ne tukolwako n'ebikolobero eby'enjawulo. Ebyo byonna nga bibaddewo tufuna obuswavu, tutandika obutekkiririzaamu, obuteerabawo awamu n'okwejjusa. Ebirowoozo nga nayonooneka dda, nkyazzaaki nze, obulamu bwange nabugalabanja era nafuuka dda kisekererwa, nze nasiraana dda, sikyalina mugaso ku nsi. Ebirowoozo ng'ebyo bitandika okutwambala. Kino nsaba okiwulirize bulungi mukwano gwange. Munda mu ggwe yeerabanga atakyagasa, yayonooneka, era mulimu ggwe omutuufu, oli Katonda gwe yayagala abeere. Kankujjukize nno munnange, ggwe omutuufu ye ggwe omusanyufu, ayagalwa, omuganzi, ow'omukisa, omulamu, alina okulya ensisi y'okumulya, era omuntu oyo mwali mu ggwe, ye ggwe omutuufu. Ekirungi kya Katonda nti ekyakimanyi nnyo, era ye ekifaananyi kiri ekya ggwe omutuufu akyakirina. Ekyoyo gwe yatonda n'amumalirako ebiseera n'omukwano akyakirina. Yes, byonna ebiswaza n'ebitasaanidde wabikola, era owulira oli muswavu mu maaso ge, naye ye akyajjukira ggwe oli omulungi ennyo gwe yatonda.
era amawulire ag'essanyu gali nti Katonda tagenda kuggyako mukono paka nga ggwe omutuufu weeyolese era nga oli ekyo ky'ayagala obeere. Kasita okkiriza n'akikola mu ggwe. Ayagala mu ggwe alabemu ekifaananyi ky'oyo gwe yatonda n'omukisa, omuganzi, omuwanguzi, omugezi, omulamu, ow'amaanyi n'ebirala bingi mikwano gyange. Omukama wiiki eno ng'okkiriza ayagala kukuddiza kifaananyi kyo ekituufu, kukomezaawo ggwe omutuufu. Ky'oba okola muwe chance. Naye Father, nze guno omuze nga mbadde nagwo okuva nga ndi ku ssomero. Father, munnange embeera eno gy'olaba ndimu embaddeko emyaka mingi era nze bwenti bwendi era nakikkiriza Father. Nedda nnyabo, nedda ssebo. Ekyo Sitaani yakikukiika akwerabize ggwe omutuufu. Bingi by'oli kati ne byewafuuka nga byakuleetera kitwala nti kati ekyo ky'oli era ye ggwe. Ebyo by'oli ne byewafuuka ebittatta n'ekitiibwa kya Katonda mu ggwe mbisazzaamu mu linnya lya Mukama waffe era mulokozi waffe Yesu Kristo. Ggwe omutuufu olina kuba mulamu nga tolina mize, ng'oli musanyufu, muwanguzi, ng'ogenda mu maaso nga tosibiddwa mu njegere za Sitaani, ng'oli musumulule. Era ono Katonda waffe gw'ayagala okukomyawo mu wiiki eno, oyo gwe njogeddeko. Always remember this, my friend. The forces that are for you are greater than the forces that are trying to stop you. Njagala ng'okyali mu bulamu bw'ensi eno mukwano gwange, era amangu ddala okuva kati olabe ku ggwe omutuufu. Ojja kwewuunya era otendereze nnyo Katonda nga weerabyeko mu ngeri gy'olina okubaamu. Ekyo Sitaani tayagala kukiwulira, naye njagala nkukakase nti bye wakola ne bye baakukola tebyasaanyaawo ggwe omutuufu. Munnange mu mwaka gwa 1501 okutuuka mu mwaka gwa 1504 waliwo omuvubuka Omuyitale yayitibwanga Michelangelo. Yasalawo abumbe ekifaananyi kya kabaka Dawudi gwe twogerako mu Bayibuli, mumanyi Dawudi. Yakiwa obudde nga tapakuka era ne kivaamu bulungi nnyo. Agenda okukyoleka ensi ng'akimazeeko emyaka nga5 nga kirungi okukamala, ng'oyinza okulowooza nti kabaka Dawudi yennyini ye yali azuukidde. Baabuuza omuvubuka ono Michelangelo ngeri ki gye yasobola okukola oba okukola ekibumbe ekituukiridde bwe kityo mu jjinja lya marble. Yakikola mu jjinja lya marble eryali lyakyama ennyo bwe lityo. Wakisobodde otya ekikola ekifaananyi bwe kiti no mu jjinja eryabadde lyakyama ennyo bwe lityo? Yabaddamu nti yalina mu bwongo bwe ekifaananyi kya Dawudi ekituufu. Kati kye yakola mu ye ne yejjamu byonna ebitaalina kakwate ku Dawudi n'asigazaamu Dawudi yekka, nti era y'ensonga lwaki yasobola okukola ekibumbe ekyewuunyisa buli muntu yenna yakirabangako. Bw'atyo nno ne Katonda waffe bw'ali ku ffe, ekifaananyi kya matini ekituufu akirina kuba ye yamutonda. Kati kyakola agenda amuggyako ebyo byonna ebitaalina kumubeerako asigaze ye omutuufu kasita matini akkiriza Mukama amukoleko ekyo. But this requires your cooperation. Olina okukkiriza okuwagulwa oba okuwawaagulwa. Olina okukkiriza amagalo ya Katonda n'ebaako byekuggyako ebitalina kubeerako n'okubeeramu. Akakulu nnyo olwaleero. Ngambye olina okukkiriza okuwawaagulwa
olina okukkiriza magalo ya Katonda n'ebaako byekujjako ebitaalina kubeerako wadde okubeeramu, ng'obusungu, obutasonyiwa, obulimba, obulyake, obukuusa, obutekkiririzaamu, obunafu, obubbi, obuseegu, obunnanfuusi n'ebirala bingi. Ebyo byonna tebyalina kutubaako. Y'ensonga lwaki mbagambye waggulu wali tulina okukkiriza okuwawaagulwa. Ekirungi tulina omunene asinga ne Michelangelo amaliridde okukomezaawo ggwe omutuufu. Ng'okkiriza ogenda ye agenda kwetereereza ojja kwewuunya. Era nsaba mu wiiki eno okkirize mukwano gwange Katonda waffe omuwe chansi akweterereze. Towalira, tokaluba. Alina byalabamu ggwe ate ggwe by'oteerabamu. Katonda alina byalabamu ggwe naye nga ggwe tobyerabamu. Ye Katonda mu kalenzi kali akaali kalunda endiga za kitaawe waako ka Dawudi, ye yali alabamu Musi wa Goliyasi era kabaka wa Isirayiri. Mu Gideoni omutiitiizi eyali yeekwese, ye yali alabamu omusajja enjasabiggu. Mu Rahabu malaaya, ye ng'alabamu omukyalo ow'ebbeeyi era ow'ekitiibwa ali mu lulyo lwa Yesu. Mu Yozefu atundiddwa y'alabamu Katikkiro mulamba. Mu Mariya Magdalena omwenzi y'alabamu mutuukirivu. Mu Esther omunaku y'alabamu Nnaabagereka. Mu Peetero omuvubi y'alabamu Gatekeeper w'eggulu. Mu kalenzi ka Logiyasi Ngobya ye alabamu mutuukirivu we. Mu kalenzi ka Lugojamye ka Maritini Semanda ke Kabagala y'alabamu musaaserooti w'omuganzi. Mmwe kyemulabanga ekimenke kyali enisikini y'alabamu Gladiator alanga ekivulu ennaku nnya Freedom City nejjula. Oba nfunwa. Abo bonna bemmenye ne bessimenye mu byafaayo byabwe waliwo we baabyonoonera ne bakola ebikyamu n'ebiswaza, naye Katonda amaaso yagajja ku bunafu bwabwe n'abaddiza ekifaananyi kyabwe ekituufu. Gwe nno munnange abadde takimanyi wulira era wuliriza bulungi. Muggwe Katonda alabamu ggwe omuwangaazi nga bajjajja Nowa ba Aburahamu. Muggwe alabamu omulamu, omuntu omulamu si mulwadde. Alabamu omuntu ayeeyagala, alabamu naggagga, alabamu omwegayiriza atawunyikamu. Muggwe alabamu entiisa y'amasitaani. Muggwe, oh my God. Muggwe alabamu taata, alabamu maama omulungi, alabamu omukyala, alabamu omwami ow'empeta. Muggwe alabamu omusaaseredooti amweyagaza mukwano gwange Father. Muggwe alabamu omuweereza omusanyufu, alabamu omwana omugezi. Muggwe alabamu businessman, alabamu businesswoman omututumufu. Muggwe alabamu CEO. Muggwe alabamu star. Gwe nno ddaawo. Gwe ky'oba okola mukkirize akozese ekyambe kye akuggyeko ebyo byonna. Akozese kimagalo kye akuggyeko ebyo byonna ebiziyiza ggwe omutuufu okweyoleka. Kino kye njogerako wano nkimanyi kiruma naye guma tojja kwejjusa. Leka Omukama akuggyeko obusungu obwo obutagumiikiriza, omululu na byonna ebitta ekifaananyi kiri ekituufu. Ate waliwo byajja okujjako onyiigire ddala.
ayinza okujjako gw'obadde oyita mukwano gwo nga ye kiraba nti okusiraana n'okusibibwako biva ku ye n'amukujjako. Kijja kuluma naye ojja kukyewuunya maaso awo, ojja kusanyuka. Ng'okusibibwako n'okusiraana ku biva ku ye n'onyiiga, naye nga ye akimanyi mu maaso awo ojja kuseka. Ayinza n'okukujja mu kitundu ekimu oba mu nsi emu n'akutwala mu nsi endala oba mu kitundu ekirala nga byonna bikola lwa bulungi bwo oba lwa famire yo, era nga bujja kukya omusiime omuweera obujulizi. Gwereke ekyambe kyakikuyiseeko, leka kimagalo kyakikuyiseeko nga bw'ayagala. Talina kyagenda kukujjako nga si gw'okifunamu. He is not trying to remove something from you. He is instead trying to get something better for you. He is not trying to remove something from you. He is instead trying to get something better for you. Munnange, ejjinja Michelangelo lye yakolamu ekifaananyi kya Dawudi, waaliwo abasajja abaali bamanyiddwa abakugu ennyo mu bya art, abaali bamanyiddwa era abakukunavu, abaali baaliraba emyaka 5 egyali gyayita ne bagamba nti teririna mugaso era tewali kye basobola kulikolamu. Baaliraba ne bagamba nti lino ejjinja teririna mugaso, tetulina kye tusobola kulikolamu kuba okusinziira ku bo lyali lyakyama nnyo. Ekyewuunyisa, ejjinja lyerimu lyennyini bali lye bataalabamu mugaso, ate ono omuvubuka ye bwe yaliraba n'agamba nti lino sirivaako. Ebikyamu ebyaliko luli ye byali bikyaliko ebikyamu ebyo, naye ye amaaso teyagatunuuliza bikyamu, wabula yagamba nti eno masterpiece yennyini, ekigenda okuva muno ensi egenda kukyewuunya. Mulyo ye yalabamu kabaka Dawudi yennyini. Nga bwe kyali ku jjinja liri, bangi mu ggwe balabamu bikyamu na nsobi njereere. Era nga mu maaso gaabwe oli failure, tolina future, oli kisembo, tolina mugaso, oli loosi, oswaza. Naye kino kankikubuulire, kuba nali nkirozezzaako. Gwe balaba nga talina mugaso, Katonda agenda kuyimusa, kukutwala wala, kukozesa ebinene eby'amaanyi, agenda kusumululira. Olimbuulira. Gwe jjinja abalala balaba ng'etalina mugaso, Katonda alaba ejjinja eryo ng'alirengeramu eby'amaanyi, alirengeramu yes, obunafu n'ebikyamu by'okoze Omukama abimanyi era abadde abiraba. Era nkakasa naawe weenenyezebwa weenenya, oba tulina bakikola genda weenenye, yanguwa. Naye amaaso ge nga kabaka ow'obusaasizi gamubadde ku ggwe omutuufu, era akulibbize akikufuule, era ky'ogenda okufuuka naawe ogenda kukyewuunya. For the mercy of God is bigger than any mistake you have ever made. Ekyo mukwano gwange bw'okikkiriza n'okimatira, ogenda kukkiriza Omukama akuwawaagule, gwe omutuufu weeyoleke, weeyagalire mu nsi eno, ate ne Katonda waffe afune ekitiibwa mu ndabika n'enneeyisaayo. Always keeping in mind that great things happen when God mixes with man. Mukama abeere nammwe. N'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu, Paatiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu, nange gubakuume, gwasigaleko kati n'ennaku zonna ez'obulamu bwammwe.